Akazito akongedde okuteekebwa ku gavumenti ya Mwami Museveni. Akazito kano nga kasibuka mu Bannayuganda abalonzi. Nze bwe nalonde bwe nali neetegese kukolera bantu ndaga ensi enjawulo yange eyalondeddwa ne Museveni aludde mu buyinza okugaana okukolera abantu. Tutyanga ffenna tulina okufaanana abalemedde mu buyinza nga tebakoledde bantu naffe tujje mutuwa chance tugaane okukolera abantu. Bagambe. Yes, mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino. President amaze okubeera nga ayingira e Busia, wuliriza nnyo ebibaddewo nga tannaba kubeera nga asimbula ogenda bifuna. Asumani basaalirwa ono mbaka wa Bugiri municipality ampuliriza waliwo ebyama ebifulumye ebizuuse ku musajja ono naye nga byewuunyisa. Kati wuliriza Lukwago agobeddwa mu lukuŋŋaana. Bannange ono ye mulodi ow'ekibuga Kampala empigi kitokota. Mujjukira Honorable Teddy Nambooze ono yali mu ggwanga eri Amerika gye buvuddeko ne bamugamba banawo omuntu omulala kadi n'atambula naye ono yagaana okuddamu ekibuuzo. Kati ono yaweereddwa kadi ya NUP empigi omuliro gukutte. Wuliriza nnyo ebyama ku Simon Byabakama ampuliriza. Jjukira nti ono yakulira ekitongole eky'ebyokulonda mu ggwanga Uganda Engineer Simon Byabakama Dokita Engineer Simon Byabakama. Kati wuliriza jjukira ono yaliko omulamuzi waliwo ebyama bifulumye ono yasindikako omuntu ku Kalabba nga tanaba kweranga dda mu kakiiko k'ebyokulonda ku Kalabba n'amusalira omusango ogw'okufa. Kati omwana oyo yalina emyaka 19. Essaawa zino teyattibwa. Lwaki teyattibwa? Era ono lwaki yamusindika? Ogenda kulira ebyama ku Engineer Dr. Simon Byabakama. Kati wuliriza eggwanga erya USA, eggwanga erya Amerika ne Bungereza waliwo ekiwandiiko kye babaze amawulire ga munda nga kino kirondoola eggwanga erya Uganda okuva Mwami Museveni lwe yajja mu buyinza. Wuliriza gwe otwolekedde akalulu ka 2026. Bino bikulu nnyo. Wulira nno ggwe. Bazze batuwa ensimbi nga batuvujjirira. Kati abasajja gye buvuddeko baavaayo ne basaba embalirira ku ssente ezaali zigabibwa mu ggwanga Uganda mbu ku bisiyaga. Ebyo mwabiwulira nabibategeeza mwabitegeera. Kati wulira nno basitudde enkundi. Amerika ezzeemu okulumba Mwami Museveni era gyali musajja wattu embeera yandibanga si nnungi. Kaakati bano bazze bamutambulyeko nga bamulinnya kagere. Jjukira nti Uganda erina baministers abakwata eyo mu 8. America super power erina baminisita tebawera 8. Bungereza tebawera 8. Germany tebawera 8. Bano beebuuza essente ze tukuwa ngenda bikuwa byonna mbujjuvu ogenda kutya. America ezuukuse. America erimeddeko. Kati munnange Manafa district ebyayo bitiisa. Ngenda kuwa amawulire ogenda kutya ensi. Manafa district bano bagenda kufa baggweewo. Ggwanga Uganda Mpuga e Masaka azeemu kigwako. Ono akubiddwa bubi nnyo lwakumanyira Sam Mathias Walukagga Mulumba. Lwaki? Abeekazo bano nga balonda ababaka ba NRM kuliko Dani Kimosho kuliko Moleka Amukama ampuliriza bwina afulumye. Jjukira nti Museveni yagamba mulonde ba NRM benjo okubeera nga mpitamu bayamba temulonda ba Nupu bano balonda ba NRM kakati beesaza akajegere okwekalakaasa. Wuliriza ebigambo ampuliriza ebya Eddie Kenzo bizeemu okutabuka ebya Eddie Kenzo bizeemu okulanda. Jjukira nti ono yali mu Nupu n'asala eddiiro n'adda mu NRM oluvannyuma lw'okubeera nga mbuono yaweebwa ensimbi n'aweebwa n'omukyala amanyiddwa nga minisita mulamba mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kati ebigambo biranze ampuliriza nze Eke Master nkusaba video soko jimpere ekigalo etolontoke message etambule ingini abali mwezo ono yeguddeko ne Lukwago ogenda kutya ensi ampuliriza. Kakati nno ompya subscribinga kansokezi yo kantu kana kempiji katono nnyo ewateri Nambooze tusimbula mulundi gumu. Our power, people power, NUP, everywhere, NUP, even here, NUP. Kakati banyaba ne basebo amanya gange nze Kimbugwe Francis nze ndi mutuuze w'enkozi. Ekituleese wano ku kitebe kye NUP we tusibuka ffenna bannankyukakyuka ensonga eri emu. Kadi za NUP zagabiddwa naddala ez'ababaka abatukiikirira mu Parliament. Ffe nga bannampigi tulina obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala naddala ku kadi ey'omubaka omukyala eyaweereddwa Teddy Nambooze. Ekituleese wano ku kibiina kwe kusinkana Secretary General okulaga obutali bumativu ku ngaba ya kadi eyo. Kadi eyo tulaba nga teyagabiddwa bulungi olw'ensonga zino wammanga. Ekibiina kyatusindika tugende wansi tukole ground Teddy Nambooze yamulemye. Olunaku olw'eggulo yayisizza ebivvulu
ng'alaga nti nno atuukiridde bannampigi abalaga obuwagizi bwe yabadde n'emmotoka 3 ne piki 9 ekitegeeza nti gurawundi yagaanye. Ekyokubiri Teddy Nambooze ono yasuubiza okuwamba bafuutu soldiers era abatula bano ku mitimbagano simanyi oba gwe mulundi gwaffe okusembayo okutulaba nga Teddy Nambooze agenda kutuwamba olw'okubeera nti twagala omusuuza kaadi eno simanyi naye ffe amazima tulina okukola ki mukama waffe yatugamba tufiirenga ku mazima. Ate ekirala Nambooze ono yennyini ayina abakulu beesolo beesa nabo naddala ab'NRM ayina ababaka bakansalazi ab'enjawulo n'abakulembeze abalala beyatwala mu State House okusinkana mwami Museveni. Ekyo mwene UP kizira n'okutta kikola ki kiteeko tetukkiriziganya nakyo kubanga batugamba President yatugamba okwekobaana ne President Museveni tulina okumuzira n'ebikolwa bye ne bakolagana nabo bonna. Nambooze ono mu kulonda bakansalazi wansi yeekobanye nga bw'oba tomuwagira ng'oli kansala nga toli mu nkambi y'emuwagira obadde tofuna kaadi kino tukirabidde Empigi Town Council mwalaba Musa ow'omuggo nayo kaadi ye yava mannyo ga mpisi basooka giwa Kapere Musa yamala kulwana n'alyoka afuna kaadi eyo okusobola okumuddira. Era tusaba ku lw'ekibiina ekyo amazima n'obwenkanya gakolebwe kaadi eno eweebwe ku Joan Lule oba Honorable Mulungi Sharon abo betukkiririzaamu nti waakiri bo tebaliiko bbala eweebwe Sharon Mulungi oba Joan Lule ffe abo tujja genda nabo. Yes, ampuliriza webale kutambula n'omukuto gwa AKTV Media Uganda eyakatwegatta kutukwaniriza nnyo kyokola kya ttendo nnyo nja kusaba osubscribing okonene kadi buli video gyetuteekayo nga eno ereme kubeera nga ekusoba. Kaakati nno Mwami Kyagulanyi ng'ayongera okutalaga eggwanga Uganda nga n'olunaku olwaleero amaze okubeera ng'ayingira e Busia eno gy'agenda okubeera nga ampuliriza annyonnyola abantu ku manifesto na biki byalina okubeera nga akolera eggwanga Uganda singa ateekebwa mu ntebe omwaka 2026. Katulira Engineer Simon Byabakama yavuddeyo n'ategeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi agenda ayogera ebigambo ebisosola mu mawanga era ng'ono yalagidde poliisi mu bwangu n'embiro mbu banoonyereze kuba presidential candidate sibano abagenda nga boogera ebigambo mbwe ebyawulayawula mu mawanga ebisosola mu bannayuganda kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa Mwami Kyagulanyi bw'aba agenda gy'alaga yasooka okusosolwa era ono agobwa ne ku nguudo eza kolasi n'ayesibwa mu nguudo ezo ezaganya ezagasooto ezagatoomi ezijjudde enfuufu yasooka okusosolebwa. Kati ebigambo byayogera ebimu ku ebyo ono omusajja byasinziddeko okugamba mbu baagala akwatibwe oluvannyuma lwa poliisi okubeera nga egenda kunoonyereza mu bwangu nnyo ampuliriza n'olunaku olw'eggulo ebigambo bino nabyogeddeko wabula bannansi bannayuganda bagamba Engineer Simon Byabakama ampuliriza ono omulamuzi ebigambo kaageza n'akwata ku Kyagulanyi ekiri e Tanzania ekiri e Kenya essaawa zino ampuliriza okwekalakaasa kwazeemudda abasajja beeyasomye kanko ku bigambo bino katono nnyo okwogera kutulugunya engeri gye batulugunyamu abaana ba Buganda engeri gye batemulamu abaana ba Buganda engeri gye babbye abantu ba Buganda naye nkakasabuna abate bunnatubungeera ng'abalya Museveni mu ngalo bagamba awo mulaba kati asosola mu mawanga lwaki ayogera ku by'Abaganda ngenda kwogera ku buli kintu nga njogera amazima lwakiyita obusosoze kiri gy'oli. A few moments later, Simon Byabakama agambye nti balondoddeka ku yegono ne bakizula nga bavuganya bwe batandise okweyambisa olulimi olujjudde ebigambo ebyawula mu mawanga kale nga bayinza okutaataganya eggwanga. Ekyo tukivumirira lwa nsonga nti okusinziira mu biragiro etteeka erifuga okulonda kwa President kimenya amateeka kandi yenna okukozesa olulimi olwawulamu abantu okusinziira mu mawanga n'ebintu ebirala. Kaakati nno ebyo bye bimu ku bigambo ebyaviiriddeko Engineer Simon Byabakama okusiikuka emmeeme n'alayira n'agamba nti poliisi agisabye mu ddakiika mpawo kaaga enoonyereze bwe bamala okuzula mbu bakwate. Kaakati jjukira omwaka 2021 Mwami Kyagulanyi yakwatibwa bwe yamala okukwatibwa mwaka gwali gwa 2020 ndooza Novemba. Kaakati abantu bangi abaafa abatokomoka abattibwa wabula bukya kampeyini zino zitandika tewabaddewo kunyigiriza konna kwa tiya gaasi tewabaddewo kunyigiriza konna kwa kukwata muntu n'omu tewabaddewo kunyigiriza konna kwa kuba bantu masasi wabula akanyamberege kandi banga koolekedde okubeera nga kagwa essaawa yonna oluvannyuma lw'ebigambo bino ebyayogeddwa omulamuzi Simon Byabakama ate nga yakulira akakiiko ak'ebyokulonda jjukira gye buvuddeko Mwami Kyagulanyi yagendayo ne ttiimu ye ne beemulugunya
ku mpisa gye bamuyisaamu n'okubeera ng'onaalemesebwa okubeera ng'atuuka mu campaign venues mu budde. Kaakati Ingine Simon Byabakama yalayira n'aga nti agenda kufaafagana ne ba RDC kebe poliisi eremesa candidate ono okutuuka mu venue mu budde. Wabula nga ne wenjogerera n'olunaku olw'eggulo ebyabaddewo mwabirabye n'olwaleero ebaddewo ku hotel ku makya ng'ono bamusalako nga tannabakolera ng'afuluma mu birabye. Kati wuliriza, America okusinziira ku bigenda maaso evuddeyo nekakasa ensi nti obuyambi bwonna wuliriza nnyo bwe baddewo eggwanga erya Uganda eno jjukira nti bweyogera n'amawanga amalala mu Bulaaya, amawanga nga Bungereza, amawanga nga Germany n'amawanga amalala gatambulira mu lube olwo oba mu luse olwo ampuliriza gaba gagenda bugenze kuteeka biteekwa mu nkola ekikola kino eggwanga erya America kyerirangiridde. Bano nga beebuuza Mwami Museveni amaze emyaka 40 mu ntebe y'eggwanga Uganda, lwaki alina baminisita bangi nnyo? Eggwanga erya Kenya erisinga Uganda teriweza baministers 7, eggwanga erya Rwanda terina baministers bawera 7, eggwanga erya America tebawera, Bungereza tebawera. Ne babuuza ba MPs abali mu ggwanga Uganda abakwata mu 400 bakola ki, baweereza ki mu ggwanga Uganda, era ensimbi z'abantu ze basindika Abamerika Abangereza ziyamba ki abantu ng'abantu bano bonna bagulirwa emmotoka ez'ebbeeyi, baweebwa omusolo baweebwa omusaala omunene ennyo. Kati America erayidde egambye kabakole okunoonyereza nga Ingine Simon Byabakama bw'akola okunoonyereza ku Bobi Wine n'Amerika bw'ekola okunoonyereza ku gavumenti ya Mwami Museveni. Ebigambo bino bikulu, ampuliriza waliwo okulya ne Kombeso wani uliriza ggwe. Akazito akongedde okuteekebwa ku gavumenti ya Mwami Museveni. Akazito kano nga kasibuka mu Bannayuganda abalonzi, gavumenti z'amawanga ag'ebweru ezigenda mu maaso n'okulabika nti zikwatizaako gavumenti ya Mwami Museveni okutuusa ku Bannayuganda obuweereza obw'enjawulo. Akazito kano ak'okuba nti gavumenti ya Mwami Museveni erina ekizibu ky'okubeera n'abakozi abangi ekiviiriddeko ensimbi y'omuwi w'omusolo eyali badde egenda mu malwaliro, eyali badde egenda mu byenjigiriza, eyali badde egenda mu nguudo, neewunzika ng'egenze mu kusasula emisaala gy'abakozi ba gavumenti abayitirivu. Ebimu ku bitongole ebize bitunulwamu oba abamu ku bakozi aba gavumenti abaze batunulwamu nga bangi ddala y'ensonga y'abaminisiters aboyongera obungi buli kisanja Mwami Museveni kyabaafunye. Kakati amawulire gandaze, Mwami Museveni yamaze dde okulabika ati ankola enteekateeka. Ekisanja kya 26 agamba singa Mwenyezi Mungu akimpa, singa Mwenyezi Mungu akimuwa, Mwami Museveni maze okutegeera ku nteekateeka ayagala kuddira baminisiters ababadde 82 abatemere ddala basigale baministers 30. Uliriza, baministers 30 ekisanja ekibinda binda Mwami Museveni bw'akifuna agamba ngenda bakendeeza nyabula. Baministers 82 Uganda berina obukeredde olunaku olwaleero. Mwami Museveni agambye njagala kubasala bawere basigale baministers 30 boka amukwaro gwa gampuliriza. Kakati amawulire gandaze, Mwami Museveni ne tiimu ye bamaze dde okusunsula mu ministries buli ministry egenda kubeera ne baministers 2 gwe twandise cabinet minister ne minister of state, abalala gwe bayita state minister. Kakati ministries zigenda kubeera 15 nga buli ministry erina baministers 2. Uliriza bulungi, uliriza, njagalayo omuntu omu Munnayuganda olunaku olwaleero oveeyo tuweyo ensonga emu bweti, lwaki Uganda bwe bukeeredde olunaku olwaleero ntuufu okulabika nti esinga America baministers abangi. Uganda nebanga erina 42, America esinga obugagga mu nsi yonna nebanga erina 26. Munnayuganda twagalayo ensonga emu, lwaki Uganda mu saizi yaayo erina baministers 42 nga China ekwata ekyokusatu mu nsi yonna mu mawanga agasinga obunene erina baministers 41.
njagala yensonge mu yokka lwaki Uganda erina ba ministers 82 amawanga ganagwa dangazi Bungereza nga galina ba ministers 22 Japan ekwata kifo kya kusatu mu mawanga gasinga okubeera n'amakolero amangi Japan bakugambye erina ba ministers 19 ampulize njagala yensonge mu yokka entuufu lwaki Uganda eteekeddwa okubeera na ministers 82 amawanga nga Kenya erikwata ekyomusanvu mu mawanga amagaga ku ssebazinga wa Africa Kenya ne bangerina ba ministers 11 mbadde nkugamba eggwanga lya Bugirimani ly'eggwanga erisinga obugaga ku ssebazinga wa Bulaaya mu nsi yonna Bugirimani eri mu kifo kya 8 erina ba ministers 17 Uganda talina mu bifo 10 ebisooka mu nsi yonna webukeredde olunaku lwaleero erina ba ministers 82 njagala muna Uganda tuwaye ensonga emu yokka kiva kuki Mwami Museveni yasinziira kuki okulabika nti awezo muwendo gw'aba ministers 82 America ng'erina 26 Bungereza 22 Japan 19 China 21 Germany 17 Denmark 18 Andorra ba ministers 5 bokka Kenya 11 Tanzania kumulira na 2 bobai Uganda entono bweti Uganda enjavu bweti Uganda erina omugugu gw'amabanja muyitirivu bweguti Uganda lwakebera na ministers 82 amawanga gatusinga obugagga amawanga gatusinga obunene amawanga gatuwa obuyambi amawanga agakulakula nedda nga galina ba ministers batono webale nnyo muganda nge Africa kakati nno omusajja bwatu credit tugimuwe ampuliriza Africa oyo nasinzira abaside erize mubende ampuliriza ku radio erije nakugamba yebagana president Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ayogererako obagite Point FM kati uliriza bino byonna nga bigenda maaso mukwano gwange atambula n'omukuto ogwa AKTV Media Uganda njagala ompulize bulungi ekifa emanafa kisa kinegula ezo zonna zolabaawo mmotoka era nga emmotoka zino zaali zina okubeera nga ziyamba bannansi uliriza gwe zaali zina okubeera nga zikola nga ambulance katiraba ensi okusinzira ku mawulire agagenda maaso waliwo omusajja aleese bwino ono nga kakasizza ensi nti abasajja ab'emanafwa n'abakazi ab'emanafwa boolekedde okufa okusaanawo kubanga gavumenti bano yabavaako dda okusinzira ku makolero agawaaka ne bwino afubutuseeyo ebigambo bino byenkugamba ampuliriza era ebifaananyi ebyo byolaba ezo ambulance ezaateekebwa ku malwaliro agamu ku ga gavumenti okuyamba bannansi oba oliawo ng'olemereddwa ng'owetaga ambulance eyo yemukuze ambulance gavumenti zalina okubeera nga ekozesa esobole okubeera nga ekuddusa kipayopayo ekujje woosiraanidde ekujje woogudde omuntu walwalidde omuntu wafunidde obuzibu emutwale mu ddwaliro wabula ng'ekikwasa ennaku era ekyewuunyisa era ekyennyamiza ku ambulance zonna ezaweebwayo mbu mu Mwanafa district tekuli n'emu ekola okujjako ezo ezatekebwawo ba MPs uliriza gwe ba MPs ab'omu bitundu nga kitegeeza nti omulimu guno gwafuka gwa bannakyewa era nga gavumenti tekyayagala kumanya era okusinza ku mawulire ge tulina wano galaga nti ambulance eziri mu ggwanga Uganda nga za gavumenti okwetolola Uganda yonna naye bannaye teziwera na 200 okwetolola Uganda yonna teziwera 200 teziwera 150 kati njagala olira akatambi kano njagala olire ebigambo bino njagala omanye ebigambo bino kubanga nakutegeeza nenkugamba saagala nnyo kola mboozi ogambe nti zange wabula omuntu oyo ali ku ground ebiseera ebisinga tumwesigamako nnyo nga tukuwa ebigambo bino ng'ogenda okulonda 226 omanye nti Kyagulanyi Mwanafa district zino za ambulance government zeyabawa simanyi oba zakomadde okola naye nga zeezo ze bayina era baŋŋambye nti ambulance zibayambayambako zezino ez'abaana byabufuzi ze baba bawadde naye nga zo gavumenti zeyabawa zezino muziraba embeera gye zirimu bannange Mukama Katonda abantu baffe nga bali bubi kakati nno ebyo by'owulidde si byange ebisembyeyo bya muntu ali ku ground nga bwe nakutegeezezza nti Uganda oseka bw'okaaba
bw'obanga tosobola kubeera ng'okuba tooki n'omanya ebigenda mu maaso abasajja bano bamusiba mataayi bano bamuwujja bukooti bano bannasoma nnyo bantambula na ntumu za bitabo bwe tutaabejjeeko eggwanga Uganda ligenda kusigala nga liri mu ddubi wansi gye liri nga lyennyekadda tewali agenda kubeera nga ampuliriza atulwanirira kati wuliriza Mathias Mpuuga Nsamba ono nga yaliko ampuliriza leader of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda era nga ekifo kino kyamuweebwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ewatali kuwannaanya era ono yafuukako ne commissioner wa parliament nga na kino kyamuweebwa honorable oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ono ampuliza bwe yatuuka eyo n'amera amawaawa n'amera amampaati ageegoloza omukadde nga anawanvuwa ebifo ebyo ne bimugibwako kati wuliriza Masaka kisa kinegula anti Mpuuga yavuddeyo n'alumba omusajja mayidwa nga Samathias Walukagga Mulumba era ng'ono yatuuse n'okubeera ng'agamba mu bigambo bye olekawo otya omuntu nga muyivu nga Sseggona bino nkwotinga bya Mathias Mpuuga Nsamba n'olekawo omusajja nga Sseggona akali amaggwa omuyivu lawyer omulamba n'olonda kadongo kamu ompulidde bulungi n'olonda wa kadongo kamu kaakati nno ebigambo bimwononekedde buli walaga Mpuuga abasajja basigala bamuŋŋoola buli walaga Mpuuga abantu bamuŋŋoola era nga ne wenjogerera n'aba NRM abamu batandise dde okugamba nti Mpuuga amazima gennyini omulamwa gwe abantu tebakyagutegeerera ddala jjukira nti ono yavayo naga ati kaakole ekibiina oba mwami Kyagulanyi amulemeseza okuvuganya Museveni kayeekolera ekibiina afuge pulezidenti waakyo agende avuganye mwami Museveni amukuba akalulu n'enkoona enywe wabula otuukidde olunaku olwaleero yavuddeyo n'agamba tagenda kwesimbawo ku bapulezidenti mbu kubanga talina resources zimala mbu n'ekibiina yakakiteekawo myezi 3 tasobola kubeera nga yeesimbawo wabula ate bino nga tannabyogera omusajja mayidwa nga Norbert Mao ono nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi yavaayo n'ategeeza nti DF Mathias Mpuuga bano tukolagana nabo mu NRM era bano be bamu kuffe bano kitundutundu kuffe fe aba DP aba DF aba UPC aba JEMA aba bidandisali tukolagana nabo buterevu nnyo ne FDC tutambulira wamu nga tulwanyisa Nuupu ebigambo bino byagiro omusajja amanyikiddwa nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi era bino Mpuuga teyabyogerako wabula yavaayo ne yeekaza nga b'omanyi nti omukalukalu tajja busera n'agamba nti fe abatusibako NRM tetubamanyi naye ng'omusajja minisita wa mwami Museveni yagamba tutula ne mu bisenge eyo ne tweggalirayo ne tugabawo ab'amawulire bonna ab'empapula aba TV n'aba radio ne tunoonya kiki kye tuzzaako okulwanyisa Nuupu kaakati Mpuuga wulira Nammere w'e Masaka wa NRM okumanya batidde nawuliddeko omukyalo omu omukazi oyo nga ssebo ali mu kwogera naye mu ngeri yakulengezza nnyo omukyala yalengezezza nnyo meeya Walukagga n'amulengezza bw'ati era n'anenya obukulembeze bwa National Unity Platform naddala agikulira Honorable Bobi Wine n'agamba nti ono nakakandi ono omukyalo omu kubesimbye ku kifo ky'envuganyizaako ekya Masaka City Women MP actually yakirimu nakati yalimu Nuupu nadda mu DF so naye yatutta omukisa ogwo ndowooza by'oŋŋambye alabika oba by'oŋŋambye nti Honorable Mpuuga yayogedde byagibadde biki naye yayogedde naga nti oli genda mu kadongo kamu kakati ono ow'ekibiina kye era oyo omukyala kakandi naye n'agamba nti Nuupu nti kuye nti Nuupu teyagala Buganda ebeere n'abantu abensa mbu abensa nga bw'ayogera mbu Nuupu teyagala Buganda ebeere n'abantu abensa kati oleeta otya Walukagga ajjeyo Sseggona asuule oli n'amuteeka nako ow'ekitiibwa oli Walukagga yayogedde bwogezi nga Walukagga oli n'amuteeka ow'ekitiibwa Sseggona naye ekyamazima ayogera ku nsa ensa public bullying nakusiruwaza balonzi oba kugezaako kuba tebayinza basiruwaza abalonzi bategeera and they know what to do yes naye natunuulidde omukazi alengezza ye agamba nti yamanya abalina ensa n'abatalina nga ye muntu obutambi bwafuluma in broad daylight ng'omukazi oyo aweeweeta emito gy'abasajja mu parliament y'eggwanga
Wanji? A woman member of parliament ava mu Buganda omukazi omuganda. Yakola ki? Nga weeweta emitwe gy'abasajja mu parliament session ngegenda maaso tebali ku break nti oba they on break oba bali awo mu parliamentary canteen parliament in session. Nga akutte emitwe ali mu jiwewe. Nga jikubiriza wali speaker wali clerk to parliament buli kimu nga kigenda mu maaso nga kuliko n'ali mu kukola deliberation. Ngeri wali ali mu kukola submission. Omukyala oba omukazi oyo ng'ali ku mitwe gy'abasajja si gumu. Yasooka omu naddako omulala. Ndeka naawe. Ng'agirimu bw'ati. Aweeweeta mitwe gy'abasajja. Nenge ekitundu kyakiikirira ekya Masaka City gy'osanga buli mukazi alina olugero olulimu ennaku. Owensa. Yo owensa. Kakati nno oyo Nammere ampuliriza ayogedde ebigambo ebyo wa NRM si wa nupu si wa nupu wa NRM era nga y'omu ku ba presidential advisor oba abeeyo oba RCC oba presidential advisor muna nzijukiza kubanga ebintu byenyina ku mutwe oluusi biba bingi nnyo oba olyawo bisobola kubeera nga nzijukira ebintu ebimu kati wuliriza omusajja Kenzo ono gwolaba ampuliriza avuddeyo enkya n'eggulu n'akakasa mu bigambo bye nze siri wa nupu era siwagira bankuseere siwagira bantu bannakunkunye dda nze mpagira NRM ndi wa mwami Museveni jukira nti ono bamwana omukyala era ng'omukyala w'Ennyamutoro oyo minisita Mulamba mu gavumenti eya mwami Museveni era ne Kenzo ne bamukolera ekibiina mbu yakulira abayimbi ekya federation gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza tayinza kukwata ssente za federation kuziwa muyimbi yenna kasaba nga tawagira NRM owulidde kasitaba ngo muyimbi eyo tawagira mwami Museveni muganda nkaketo owuliriza jukira nti ono akulira abayimbi naye kyamalo kakasibanga kiva mu bigambo bye nti abayimbi bakulira be bawagira NRM bokka kasitova no ganti nze sikiriziganya na nkola ya NRM olwo bato kyali muyimbi era bato deservinga kulya sente ez'omuwo omusolo ezatekebwa mu ssako nga bagamba nti z'abayimbi kino kyongera okubeera nga kikakasa n'okutegeeza ensi nti bano abasajja omuntu yenna alwanyisa omuntu anyigirizibwa ayamba omuntu anyigirizibwa alwanirira munnansi alwanirira enkyukakyuka bano bamuvaako dda nga beekolera byabwe beerira sente batambula na mwami Museveni ate bano bennyini okuli ne Kenzo gwe bagambanga nti ebintu abikoze volongoto system yonna volongoto wabula ne mwami Museveni yava n'ategeeza ensi nti gavumenti y'envundu kubanga gye buvuddeko yagamba nti obuli bw'enguzi obubbi obukenuzi obulabbayi obuli mu State House Entebbe tabulabangako bukyalubanga lwa Mindi ku myaka gy'alina 85 egigenda mu 9 yagamba nti obubbi buli mu State House tabulabangako ono yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti nabagenda okutuuka mu ofiisi ye oba bagenda okumusisinkana basooka kuggyibwako bukadde na bukadde bwa ssente obukwata eyo nga 30 n'okudda waggulu mbu okulaba mwami Museveni era ebigambo bino mwami Museveni yabitegeeza ensi ku muzindaalo mulujjudde nga tasindise busindisi nti email oba ku Twitter wabula ku muzindaalo ng'abyogera mwalaali kaakati nno bano abasajja ba Eddie Kenzo bye bantu bye mwami Museveni ono gwe bafiirako gwe baga nti oyo yakakasa nti obubbi bungi mu gavumenti ye fe gwe tuwagira ono yakakasa nti abasajja n'abakazi okumusinkana bamala kubajjako omudidi gwa nsimbi fe gwe tuwagira era ono mu bigambo bye yayongerako n'ategeeza nti nze saagali yaddala muntu atawagira NRM wabula bino nanga bigenda maaso nakutegeeza nti Lukwago yakubiddwa mu lujjudde lw'abantu enkuba gye yakubiddwa yabadde ya bigambo si mayinja si bikonde si miggo kolera abantu tunayogera kinga tutuuse mu bululu webale tuteekwa okubaako ne betubanja gavumenti webale nze bwe nalonde bwe nali neetegese kukolera bantu ndaga ensi enjawulo yange eyalondeddwa ne Museveni aludde mu buyinza okugaana okukolera abantu tutyanga ffenna tulina okufaanana abalemedde mu buyinza nga tebakoledde bantu naffe tujje mutuwe kyensi tugaane okukolera abantu bagambe mulonde obululu obuteekawo ku njawulo gano amataala ge mulabye wano balimu ezo agenda kugassaawo ge mwogedde enguudo ennungi balimu ezo emyala gyonna loodi meeya alina obuyinza obuyimiriza kontrakita ng'akola olwo oluguudo ng'alukola bubi naye mbabuulire teri kiruma nga loodi meeya tasobola kupima inchi za luguudo luli mu kukolebwa okitegeera luli kye nabalaga teri Lukwago tamanyi bakwata seppuli tamanyi yensonga lwaki buli mwala gwe bakola gukulukutira wiiki simmeka tamanyi
bali mwezo ansa Uyo ansa Kyagulanyi yagambye bali mwezo ki mubuuza tyeni UPF ga ekibuga tesobola kifuga nga talina road mayor ne mulaza waliwo ebitambula balandi road bameka abali wano buli alina ennyumba wanika ku mukono bakujjako omusolo road mayor agambye yagusa ku 1%, guli ku 1% ewuwo tebakusolooza bukadde toli mu interest ono omukazi akuba miliyoni na miliyoni zabantu agamba omusolo gwa property rent nagujjako okitegeera ku 1%. banne mulekerawo okuwuliriza ebigambo by'obulimba mu ngalo buli landlord yali akampala abangibwa omusolo ate abangibwa bukadde na bukadde tamanyi na lunaku lwalikola ki n'abapangisa batandise okubateekako amakufulu nga babanja sente za property rent sabalodime abali mwezo nkukakasa twalwana tujjewo omusolo ogwo ne bagamba nti bwe tugujjewo gavumenti egwa ate nga ffe ekigenderwa kyaffe ekyatwawula ne lodime alukwago ku musolo ogwo twali twagala gavumenti eno egwe tutereeze mu maaso twali twagala gavumenti yamwe Museveni ekole ki kubanga twagenda mu kanso nga buli kanyomero konna akasobola ogisuula tukola ki tukanoonya naye lukwago y'omu kubayamba gavumenti eno okubeerawo ne mulowooza nti abayamba okubabeererawo tubadde tetukwata mizindalo nga tusirise naye tukooye okuwulira ebigambo byaki by'obulimba naffe tugenda kuvaayo tukwate emizindalo tugenda kuvaayo tuwulire abantu amazima akatale kennakawa emyaka 15 bazze babagambye nti bagenda kukaddaabiriza naye bw'abadde ayogera abagambye sente eziriwo zakuddaabiriza usaafi tennaweza myaka 10 nga bamaze okizimba yennyini ye yali akaana ng'agamba mu usaafi yatutte biliyoni ne biliyoni ez'omuwi w'omusolo ate twalibadde tusiima ebituli ebirikunagawa ate atugambye wano nti tuzeeyo okutereeza usaafi eyaka lya biliyoni ne biliyoni zizaki z'omuwi w'omusolo so nsaba mbakaka bali mwezo Ronald Nsubuga bali mwezo Ronald Nsubuga sebo nkuyita wano ekibuga kyetaaga muyinginiya ne bwona okifuna emyaka kakati nno ono omukulu Erias Lukwago omulodi yabadde asinkanye inginiya bali mwezo mu bitundu eby'ennakawa ampuliriza kati wuliriza nakutegeezezako nti abantu b'ekazo eyo nno kazo bitundu bya Maserengeta ga ggwanga Uganda era ffe tulowooza nti abantu bano bali bulungi nnyo kubanga eno ye region esinga n'ababaka abangi mu parliament nga babaka bokka abava esaidize eyo mu western ampuliriza bakunukiriza okukola 229 ng'ate parliament y'eggwanga Uganda yonna erimu ababaka abali mu 104 n'okugwamu awo katono nnyo nga kitegeeza nti ababaka bano abava mu south bwe beegatta bokka bakubisamu ababaka abava mu central abava mu eastern bepo n'abo abava mu mambuka nga bava mu western basigala bangi nnyo okusinga bali nga kino kitegeeza nti ne bw'anaaleetebwawo ekiteeso kyonna ampuliriza mmwe mwenna abasigadde aba Buganda aba eastern aba northern ne mugamba tugenda kukiwakanya kitegeeza nti abo mu western bokka basobola okukwata ekiteeso kyabwe ekitembeeta mukama waabwe mwami Museveni kuba naye gyava ne kiyitamu bulungi nnyo era kano okalabika kaali kakodyo okukola ababaka nga bangi bava mu western kyokka nga western region teyenkana Buganda bunene okategedde tesinga ng'ogase Buganda ne northern ne eastern kati wuliriza abeeno wadde balonda ba NRM nga Museveni bwe yatugamba njagala owulire amaziga emiranga ennaku n'okwazirana ebiriyo ewali Moleka Mugisha n'omusajja Dani Kimosho bibino bya Lunyankole bantu mwe abantu bakazo ntera karuru onagaranga murewo rushango murewo rutino rw'urushango tuineho narebo Dani Kimosho tufundeho twayongerayo ndijo more nawe kamukama oruno rutino rw'urushango nintekateka ngo buri umwe narureba urushango rwatanisa cyampangara nana egombora eyengari ingashi wano yamukanoza kicyumo kuzo mu kigonji norabaha arutindoru orukuza kicyumu ningashi orukurga kicyumu orukuza cyampangara hati abebembezi
abituronda abatugirira mu gashoki iwe katugunda banzo rebo rutindo rutukuraba ha dani kimosho do rutindo rutukuraba ha rwo buzinga atito akaruntu tera ka kifoshua murebe kazomwe garicemu kazo district aba na government ya Uganda ya President Museveni muize mutkoro orushango rwabo rushango rutindo rushango karvatsi zikabyone beba batire pipe byona bikajunda ndano muri amize igakuraba mwena ate cecibire wasi cya kwatansi cya yose binyasi tinchi mukahasa n'abarwire badangu ndinjiga kantonango no kwekwana naso no kuza buri umuntu wena nakudira ngo cibire wasi ravukoza tinchi nywana twizi oru nurutindo cyo kwaho so batwaho mutuyambe kakati nno ebyo biva side zeri mu western kazo ewali Dani Kimosho MP wa NRM n'omukyala Moreka mukama naye wa NRM mwami Museveni yabagamba mulonde ba NRM kakati bano tebasobola kusomosa birime byabwe oba byamaguzi byabwe okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala olw'enguudo embi zetwogerako enkya n'eggulo zetwagala mwami Kyagulanyi atereze nga atuse mu ntebe ey'eggwanga Uganda 2026 kati uliriza Mathias Mpuga Nsamba nkuzayo katono nnyo yalumbye kadongo kamu era nga kiregezo no mukulumba kadongo kamu yalumbye buli muyimbi yenna eyali abadde mu ggwanga Uganda nga wa kadongo kamu ngalaga nti muyimbi wa kadongo kamu talina mulamwa talina kyagatta ku nsi talina kyayinza kubeera nga akola kyonna oba oliawo ekidevelopment oba kinza okuyamba bannansi bannamawanga oba bannaggwanga oba bannansi bannayuganda kati uliriza abasajja abayimbi babaddewo nga bamaanyi nnyo era ensi ne bawandiikako era ne mu museum gye bali era bano bangudde ne zawaadi ez'enjawulo batunze erinnya lya Uganda ku international scene ampuliriza oba oliawo era n'okubeera nga Uganda emanyikiddwa nnyo lw'abayimbi okusinga bannabitone abayimbi abaddusi babokisa wabula tewaliyo nnyo politician ali awo nga ye taliko talenti mpuliza bulungi nga talina talenti gy'alina nga bw'olaba mwami Kyagulanyi bw'ayongedde okutunda Uganda ng'ono yava mu ndongo era ngono muyimbi n'atunda Uganda ku international scene okwenkana omuntu yenna nga munnabyabufuzi just okujjako era omusajja Idi Amin Field Marshal era naye yali boxer kubanga ali champion mu Africa owa boxing yali champion ono naye yatunda Uganda kuba yali boxer yali mu nation kati Mathias Mpuga mu gyebuvuddeko yalumbye omusajja Sam Mathias walukagga mulumba n'agamba nti ojjako otya kadi munnamateeka n'ogiwa kadongo kamu okategedde kitegeeza nti kadongo kamu abatalina magezi kadongo kamu abatalina mulamwa kadongo kamu abatagattako kadongo kamu kyekisemba yeeri ampuliriza kakati nno abasajja bagambye osaaga tokunywa ogwanda era Sam Mathias walukagga mulumba yakubye dda tuni n'akona ne kuwa ebitaano eyeyerusa adayinga n'enviiri kakati kazibe kapo amwegaseeko mu mbeera atakulekera tomulekera omuntu yayogedde emundu laaji batunuzaamu direct tosobola kujjayo muntu munnamateeka mulamba oleeta owakadongo kamu ebigambo byayogeddwa mwami Mpuuga kati Mpuuga owakadongo kamu emundu ebadde tuluddemu ggwe butereevu kadongo kamu nno tuyimbye ennyimba ezigasa abantu kati Mpuuga yali ateesezayo kiteeso kinga kyenkana oluyimba lwa Sibatu olw'enkumbi eyamba kati yatya amanyi abantu lwe bakubiza ne balima emmwanyi kati ye yatuleeterayo kiteeso ki aluyinayo tumuleeterwa abasudde olwa budde owedda n'omuzadde tagulwa kati tuleetera walukago nyini gwe bali mu kujerega olw'omuzadde tagulwa biteeso kiki bantu abo banne beewa naye omanyi nti nno omuntu beewa emirembe obudde bwabwe butuuka akakundi awo kaali kamanyi tekagambwako omanyi nti akakundi awo kasooka kunyigiriza Bobi Wine nga muntu ne kalwana naye kati kalumba buli agenda mu kifo kyabwe akakundi kasooka nyigiriza Mao Mao naye wakakundise nno bano bakaneerabizeemu sawundi n'abula aswadde Mao era naye wakakundi Mao wakakundi olwo olugo lwali lwasibwa nga Kyagulanyi tannajja mu byabufuzi we lwasibwa anti baamanya nti ajja era n'okuwagira Kyagulanyi
tebamanya ati ajja kuba w'amaanyi bw'ati baali bamanyi Mudonga akyamuukiriza kisanja kimu nti bazze bamusitukireko abasinga ku kisanja kiri 2021 bonna bolaba babitiibwa bateeketeeka abagezi baakuno bonna beegatta ku Kyagulanyi ku people power obajja ku people power era nti bonna bamanyi baleeta Kyagulanyi baali bali mu kkuba Dokita Besigye kyekituufu era nga bamanyi bwe tujjawo Besigye ono akubika ono mwangu kino ekisanja naye nokimalako nga tumumaze bagenze okulaba omusajja agaanye omusajja ye wuuyo ayabudde kati banoonyeza amagezi gonna gwate omuntu wagamba oyo anywa enjaga oyo ali bwati musiyazi wagenda omugoberera tobimanyi luli agitandise kati ko batandike tugamba be batugamba nti anywa enjaga bamusanze yatandise kati kwega bamulabye kati ate njankubulye oti bikyali bivumo Kyagulanyi omuvume ki kati ekyenjaga oyinza okivuma Kyagulanyi bwensi neekuwuliriza buli omu alina gyenvuddewe naye abasajja baali bakola olugo bannaye nadda wano mu Buganda nga lugo kati naye nga lwali lweyongerako abalala lwaliko ebusoga nga luno nayo Honorable Katuntu nga luno nayo Honorable Basaalirwa engulu eri eyo side y'eggulu nga benayo odongooto balina abantu baabwe muganda wange omugenzi Cecilia Ogwara nga balina akantu kaabwe ekasese eno nga balinayo ono yaliko lopu kiza nga balina abantu baabwe nga bagambwako ngera kasaba tulabwe bati baali abantu nga 3 mwabanga opposition ye baali bawera nga 3 nga watu bali bagamba opposition yeweddeyo nga be bagisalirawo eweddeyo yeyo kibava bafunayo ba anirule okujja ko Besigye abalemerera kubanga ye Besigye bonna tebajja na mutima gwa kwagala Bobi Wine abantu bajja na mutima ogufunye ow'amaanyi ajjewo ow'amaanyi bwe bali balowooza endowooza yaabwe kyali ekibiina kyabayeekera ekizza okusuula gavumenti kimale ekibiina kyegasse ku bibiina byabayeekera kijjewo gavumenti kimale kikube n'abaali bekizze nabo kati kyebaali bakola nakati bakyakikola kwe bali naye kati ndabanga manyi kati goli muisiramu embuzi ogisala nze ndi ku nkoko kwenkyakoma naye mulimu lwogisala bwoli nomala n'okwata wano n'oteega akasayine katiriika eri nenge nesambisa amaanyi naye omusinde guba kateeke kano kasooka ne kaba kakumukumu nekasala neyisa eddakiika nekonayo kamu oyinza n'ogiyitanga omanye kati egenze nekonayo ogusemba neyegolola kati nenganga alaba ekyo ebyaddala nze mulimu abantu aboogera ebintu bye nali sibibalowooleza kyekiri kyewaŋŋamba olulala nti abantu abamu ojja batenda obwongo entegeera n'amagezi amangi n'okuteesa obulungi nga basirise bwe bati lwoli batunuzaamu akazinda obadde oteesa otya yogerako eri eggwanga lwoliga nti katonda watwafudde dda ate kaakati nno embeera ebigambo birungi si birungi nakugambye nti mpuuga yalinnya gye gava kaakati nno twali tuli awo Asumani Basaalirwa ono mbaka avasadizayo ebugiri municipality mwami Kyagulanyi yategeeza bannabugiri nti nze sikyamutegeera omusajja oyo eyali munnange nnyo okuva ku epaka ku zedi naye yafuuka kasa namuyambako najja mu paliamenti n'asisinkana abakulu kakati nze yansenza lutinga kikere era bannabugiri ne bagamba bw'oba bw'otyo bw'ogambye kakati gw'oleese gwe tugenda okulonda oyo Asumani Basaalirwa tugenda mukasuka n'embwa yeesigame ennyama kakati Asumani Basaalirwa ampuliriza yavudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo era nga mbi yayogedde yakoonye ne ku kisiyaga mu paliamenti mbu bwe yaleeta etteeka eryo bannabugiri be bamusaba mbu mwami Kyagulanyi awo yava okumuwalana tetumanyi lwaki yayogedde bw'atyo tetumanyi lwaki yategeezeza bw'atyo kakati nno omusajja avudde n'ayasa ebyama ku musajja ono Asumani Basaalirwa jjukira nti ono looya era looya mukugu ddala
era looya omutendeke ddala ono amanyi amateeka okuva ku epaka ku Z. Kaakati nno omusajja avuddeyo n'atubulira ebyama ku mwami ono amanyiddwa nga Honorable Asumani Basalirwa. Jjukira nti ono Pulezidenti mulamba wa kibiina ampuliriza oba ekyajjeema ndowooza bwe mba nga seerabidde. Kaakati nno omwami avudde n'aleeta bwino omukambwe ku nsonga y'omukulu Asumani Basalirwa, era n'ensonga lwaki mwami wa Honorable Asumani Basalirwa yasalawo naga nti sigenda kutambula na Mwami Kyagulanyi naye nga teyakyogera wabula nga yakozesa bikolwa, era n'ensonga lwaki yasalawo yeeyawule ku banna struggle oba oliawo abaliwo abaddaladala ne yeegatta ku banna struggle bali ab'ebigambo naye nga bakibogwe ng'ekiro babeera mu bya kyenvu ate emisana ne bambala ebimyufu. Jjukira nti ono Mwami Kyagulanyi yamuyiwirawo omubiri nga si wa kibiina kya National Unity Platform wabula nga munnankyukakyuka ava mu kibiina ekirala naga nti aneebugiri municipality tetugenda kuteekawo muntu kakiri nti waliwo Asumani Basalirwa ate nga tuze tutambula naye ate nga munnaffe mu makooti abaddeyo emisango agibaddemu katwongere okutambula naye mu mbeera ampuliriza akuwagoowa mu mbeera ey'amalusu n'eddookooli. Kaakati nno baasalawo ne baagira Asumani Basalirwa Honorable era bw'atyo n'ajja mu Parliament yali amaze emiseera myaka n'ebisiibo nga buli lwagezaako okwesimbawo musajja wattu agwa bugwi wansi. Kaakati yali Mwami Kyagulanyi eyamutuusa mu birungi mu makula wabula Sekabaka woyolera kakuluma entumbwe, Sekabaka yoyolera kakuluma enteega. Asumani Basalirwa bwe yatuuka mu Parliament ebyokujjukira Mwami Kyagulanyi ebyokujjukira enkyukakyuka ebya struggle omukulu yabivaako, era nga tumulengerako biseera bisinga ng'alina ba Mwami Museveni ebinyonyo beetudde bali mu kunywa caayi, alina ba Mwami Museveni Kololo, alina ba Mwami Museveni eri mu State House, alina Mwami Museveni mu mbeera yonna eya mukulu na mukulu ampuliza baagalana. Kaakati nno ebigambo bino bye byaleteddwa ku Honorable Asumani Basalirwa Bugiri Municipality. Soko biwulire gwe Basalirwa oyo ayogera ali mu red kyovola neewunya kakalamu Abaganda ali mu CBS gye baagana Bobi Wine baamugaana okudda ne baleeta Basalirwa oba musogo oba muki mwajeregera omwana waabwe Bobi Wine naye nga abantu banna baafa ne basiba bawayiswa and actually wayiswa naye baanimukubya amasasi era singa baamusanga bwomu ne babasiba mwezi nga mulamba ng'onamaze n'owangula n'okukola ki. Kati ono Basalirwa alinga oli omusajja omukyoli oba mukyoli oba mulango Kasiyano Wadduli Kasiyano Wadduli namulaba ku TV ng'ajerega Bobi Wine ng'essasi eryakuba Kavuma lyalirina kuba Bobi Wine. Kati ekibuuzo kiri kakalaamu bw'osanga Bobi Wine nga muzibu bambi tonyiiga abantu abamumenya emitima bangi. Kakalaamu Basalirwa abadde lawyer naye nga munaku. Nga munaku talina na misango. Basalirwa akuwa emisango emeka gye lyawozeza mu kooti. Basalirwa si emwema. Munaku abadde munaku. Ne ku kyalo ennyumba gy'alina ya ttaka. Anita Amonga azaamuwadde ssente bakubye eddiiru zaabwe ez'essente. Alaba Bobi Wine talina kyali. Era asobola n'okugamba nti Bobi Wine yakima ssente. Naye nga Kakalaamu nze naawe okimanyi famire ya Bobi Wine 95% bagagga. Katonda yabawa bye bakoze nga tebalina mu gavumenti nga tebabbye. Babasalirwa babadde abanaku. Era ebimu ku bimpulizisa Bobi Wine is such an inspiration. Kunyonyote otununya sister wa Bobi Wine Irene. Abo basiru Basalirwa tebabamanyi. Singa Irene mwanyina wa Bobi Wine ayimirira wali ne balaba ne business zaakwa ne kyali. Omanyi Basalirwa kye bagamba? Bobi Wine bananga bye banna Uganda. Anti ne centers wadde mwanyina. Nenga Kakalaamu tubaddewo nga buli omu ayagala nzo y'omukazi yasobola okujja ku inspiration bamuleta kutwasuze mutya oba kusanyuka n'ayogera house. Waliwo ne family nga already eyitamu ssente. Omanyi nti Irene asobola tuyamba abaana e Kampala abawala obutakunama. Si mukulu nti ali myaka nkaaga. Kati bana Basalirwa Basalirwa tebamanyi Bobi Wine na family yaabwe. Nkigamba nnyo abantu nti banga ogenda Masaka yite Empigi tuuka Empambire wali engoma kirya bwoti mu kikko oba wakakivaamu ku mukono gwo gwa left ng'otunudde Masaka nga wakava mu ekyo swamp area olusozi olwonna lwaba Bobi Wine jjajja waabwe walakira yalina ekyuma ky'emmwanyi mawokota monna ne Greater Mpigi nga yalina ekyuma ky'emmwanyi ogwo kitegeeza Museveni agenda okujjanga already n'ettaka olusozi omanyi kye bayita olusozi nga lwammwe we tuli nno gye bayita Greater Kampala right now bagenda kukolayo kisaawe ekisaawe ky'ennyonyi ekya UN
gye bagenda okikola ne Bobi Wine balina olusozi lulamba kati bano abanaku babasaaliza bwe banaalaba ebyo kyebula nagamba Kashumba nti Kashumba olimba mwali banaku limba bana abasiru bano basajja mivula batabamanyi Kashumba ayimirira bwati nagamba mbu taata we yayina emmotoka 8 simanye teta bikibo they are here to lie to people taata we namuziika naye anti yatugamba mbu mujenkaga ayina emmotoka 8 yayina mbu simanya tata simanya omanyi vira mali eyo nti yakyaza nnyo Abanyarwanda abaali enfunzi balefugi nga nettaka baalinga kulya kyaki anti naye anti kati right now kubanga be balina media atuula n'akugeta nedda namuziikirako olw'okuba nti jjejje anti kyenkunyonnyodde naye atuula n'akulimba Famamulabyeko ng'atandika bwati era gamba Kashumba mbu yajja e Kampala simanyi lunaku lumu ng'avuga Benz abirimba basiru genda maaso ne omuntu Kashumba nkugereza kati ku bantu bemmanyi nti ne waasula ebbunga n'ennyumba gy'asulamu nanyiwaayo tumumanyi nti ne Museveni yamuwa ssente okusasula ye ennyumba naye kakati abo abantu bayimirira ne bakulimba ti ne Kashumba alina odasite evuma Bobi Wine nti Bobi Wine anoonya ssente ti kati ensi yayonoone kati kakalamootira famire y'aba Bobi Wine ti ne maama w'aba Bobi Wine okumanya kakalamootya nga famire nga ssente ziyita mu famire eyo abakazi b'omulembe ogwo baali bagendanga mu Afirigo na kugenda mu binyumo nga maama wa Bobi Wine asoma busawo n'agula ebbendobendo lyawe ekamookya abazungu nga basula waggulu ezizo na furati zaalinga z'abazungu ekyemmanga ewatandika abaddugavu maama w'aba Bobi Wine n'agula eryo ebbendobendo that strip eritaka eryo okuva eno nga ku edichicken kirirawo wonna n'agulawo paka ery'emmanga naye we yagulirawo nga teri abakazi abasinga bali mu kufumbirwa na kugenda mu Afirigo maama wa Bobi Wine ng'ali mu ggula mataka kati otunira babasalirwa abanaku n'envunza yakula envunza basalirwa zimuli ku maaso emimwe gyonna gyalwala ebimmonde naye asiriwala agamba nti Bobi Wine anoonya ssente kati abo abasajja tubadde mutya nina ekibuuzo kye neebuuza bulijjo ebiseera bingi neebuuza nti bantu mmwe abasalawo okubanga ate mutunda emitwe gyammwe ne mudda ku bannayuganda ne mulowooza nti bo mwe mutegeera okubasinga era mwe mulaba ebirungi Uganda byerina okubasinga era mwe mulaba ebirungi Museveni byakoze okusinga bannayuganda abalala mwe mulaba ebirungi NRM byekoze okusinga bannayuganda abalala mwe mwekka mwe mubiraba naye nga mwasalawo okutunda mitwe gyammwe ate ne mutakoma okwo ne musalawo ne mudda ku bannayuganda ne mutandika okubakuudaalira ekyamazima basajja mmwe ne bakazi mmwe Uganda eno ng'ekyuse gavumenti eno erikonga evuddeko mugenda tugamba ki era mugenda kutuddawo olwaleero mulaba mulinga bamalayika olwaleero mulaba Museveni alinga Katonda olwaleero mulaba NRM liringa ggulu nti mwatuuka mu ggulu ewa Katonda kambabulire ki buli kimu kye mukola bannayuganda babalaba buli kimu kye mwogera bannayuganda babalaba era babatunuulidde era buli kimu kyonna bakiwandiika era bakiraga eno gavumenti ejja kgenda eyabawa emmotoka zemulyawo zemutandisa okutudaliramu abantu zemusinziramu ne muwaayo bannammwe ne mutunda bannammwe ne bawamba abantu mmwe ne museka ne batta abantu mmwe ne museka buli avayo n'ayogera ku bikwata ku nsi ye ku bitagenda bulungi ng'oyo mumuteekako agasango nga mukukwata nga bamuwamba eri bamukuulamu enjala mwenu museka muli mu kulya nkoko muli mu kunywa myenge nga museka as if gavumenti eno egenda kubeera mu buyinza emyaka 5 werivaawo abo abaana be muwamba babalaba abo abaana be mutunda be muwaayo babalaba era babamanyi buli kimu kye mukola tukimanyi era tukiraba era tubamanyi olwaleero tubasizza kasiiso nzirawo ne neebuuza ekibuuzo aboogerera Kyagulanyi ebikikinike abamwogerera amafuukuule abamuvuma abamuyisaamu olugaayo ne mumuteekako amannya gonna ge mwagala ne mumuyita buli kimu kyonna ne mumuteekako ebisiyagana ebirala bw'alijja mu buyinza mu butuufu ng'atudde mu State House wali alamula eggwanga mugenda kumutunuulira muti ambabulire kino
Robert Kyagulanyi Ssentamu mulaba bangi temumumanyi omusajja oyo mugezi nnyo ekigenze ewala musinkanyeko enfunda eziwera ogutali mulundi gumu 2-3 mu ngeri eri official nga tuli babiri fekka alina akatabo kabeera nakaawo ne pen buli wabeera buli watuula ewakaawe ne muzi w'ofiisi ze waliwo TV ez'enjawulo bannanga omusanga ataddeko buli station yonna omusanga awuliriza radio ez'enjawulo omusanga alaba TV ez'enjawulo buli kyemukola akiraba era akiwulira buli kyawulira buli kyalaba n'anootinga buli kyawulira buli kyalaba n'anootinga si musiru mwenna buli omu kyakola buli kyokola akiwulira akiraba n'akinootinga mu katabo abalya mu nsi yammwe olukwe abamanyi era abanootinga wali abamuvuma abamanyi era abanootinga wali temulowooza nti tabiraba era tabiwulira byonna abimanyi era abinootinga wali kiki mugenda omugamba nga ze mubiyinza ne Museveni we bati bamuvuma mu gy'ekinaana n'obote yennyini yamuvumako ng'atunuulira akalinzi n'aga kati ako Kampala embaaya kasobola kati okujja mu buyinza nekakulembera eggwanga kati mwe mutunuulira Kyagulanyi ati mwandibadde mulaba kubanga wano mu Uganda tewabeerangawo muntu nga Kyagulanyi tewabeerangawo muntu akoze influence mu politics nga Kyagulanyi tabeerangawo mwandibadde mutunuulira ne mulaba naye muvuma muvoola mutyoboola mukola kimukola buli kimu kyonna kyonna asirise talina gwanyega mumulowooza musiru tabalaba abalaba that time is coming simanyi ki kyemuli mugamba era simanyi ki kyemuligamba bannayuganda olwo nga mugenda mu State House nti njagala kwogera ne His Excellency ujinga ogende wali ku State House ogambe njagala kulaba ku His Excellency njagala kwogera naye ajja kuba yalina obuyinza obw'ekkanisa y'okubeerawo obwo obutabeerawo pulezidenti aba n'obuyinza asobola okulagira bagiggale ne bagiggala nze mbatunuulira abo bonna bafulusiga n'otunuulira bano abasajja emivulu omusajja omukulu bange n'otunuulira bagashumba n'ogamba Mukama Katonda bano baliddawo mumwandibadde mwetowaaza n'okwetowaaza bwe bali bagamba musibemu ebyammwe muteebwa ajja kuba Fountain of Honor ng'alina obuyinza nga mujja kubisiba Amini bwe yagoba abayindi wano balina ne kye baakola baali balowooza bamaanyi nnyo bakabi nnyo kubanga bayimirizaawo eggwanga ate balina ssente nnyingi ate kakati bambi wali ayinza bagambako yakeera ku makya n'abagamba njagala ebyammwe byonna byonna bitidde mufa wamugendo ne batambula nga tewaliwa nga n'ensi zikirimanyi tezisobola kubataasa nga tezisobola kubataasa bantu mmwe luzira abalinzi ate nga tewali agenda kubawuliriza bye mukola naffe tubiraba buli muntu abiraba